Bulaba kemi sera akisooka muwala mulungi mweru mpulira oba gyendage ebintu bino ebibiri bwe bikulema okufuga mwana gwe nawe nandaba kasita obulungi bwo bukulema okufuga bukkakanya bukozesezza ensobi buli kimuli gye kikoma okwaka ennyo enswera n'enjuki byonna bigwa okwo. Now the problem with this woman here nga bw'omuwulira yawuliriza amaloboozi agamusuuta n'agamuwaana nga mayitirivu. Abasinga baali bamwagala bwagazi baali tebamwetaaga. She was a trophy by then. Kati obuzibu bwe bujjira bwe buno n'atabaako na muntu gw'awuliriza. Jjukira abantu abo omanyi tribe mwava bampaka bali arrogant. Kemi sera concentration ye oba okukola ennyo oba okola ki levels ze zaali ntono. Kyova olaba zimuleetedde destruction at the end of the day. Buli mukazi bw'obeera nga concentration yo ntono abasajja bakusika bakuzze eno ne tebakwebaseeko naye nga bakukwana abayitiridde obungi okakkanya oyitise. You lose omukazi yenna kasita amaloboozi g'abasajja gabeera amangi mu mwoyo gwo okakkanya oyitise because mwe muli bitonde ebidependingira ku emotions oba feelings ate tebakikulimba teri mukazi alina principles. Je baliko jonna gye wakatuusako nga lunaku lwaleero bwakakeerera kansubire buli omu alina kye yakoze nga kigenda kuza amagoba leero oba enkeera. Olwaleero ndi naawe oli nange ku nsonga ez'enjawulo. Amanya n'eddoboozi Nabajja Nahid okuweereza real life, real people, real stories. Mwebale nnyo byonna bye mwakakola. Me I'm always here to appreciate everyone. Abatulaba yonna gye musinziira, mulaba content waffe, abampa feedback, those who are close to me. Mwebale nnyo bambi, those who are supportive, abasiima. Namwe ababiyitako mwebale, tetulina buzibu. You soon join us. You realize mujja kulaba omusana. Naye nga ndi ne Mwami Douglas. Agenda tuliiramu leero, agenda tubuliramu ebigenda maaso mu ggwanga ku nsonga ez'enjalo naye era ensonga ze mba muzimanyi abeera eri ku core primary factor family, society, bintu ng'ebyo, abaana ate era nga that's the core of the society. Mwebale nnyo okubanga muli naffe kamuleka abeeyanjulire. Okay, abatulaba ku Brown Skin Events, amanya gange nze Douglas K. Ssegawa. Mwebale nnyo kusubscribinga ku mukutu guno namba zaawera era tubasaba muddemu nnyo musubscribinge bambi muvyowinge ndaba ka viewership keeyongeddemuko. Mashallah. Ndi wano ndi mugonvugonvu era abanneetegereza obulungi muyina kye mulaba maaso awo. I'm a bit ill. You'll be fine. It's okay. I'll be okay. Neyama okubaweereza era nate nkomyewo bingi nnyo byenjogerako ebyenjawulo abasinga waliwo omuwala omu yasazeemu ka vidiyo kange. Mwana gwe nkwebaza weebale nnyo weebalire ddala. My video has trended. It's unbelievable. Saundi yange bangi abagidiweetinzeemu kati ekoonyeke. Mwana mwe nga muyina amaanyi. Thank you so much. Abampereza ku ssente. Mbebaliza ddala. Thank you so much Mariam from Canada. Thank you so much for the money. I saw it. Mwebale nnyo abasiima omulimu gwenkola. Namwe abatasiima mujja siima eyo maaso. I may not be right today, but I'm going to be right time to come. Point. Just give it time. I will be right. Kubanze siri wano kwogera nnyo bintu bisobola kwapiisinga ku masajinga egozizo biki. I'm a very realistic person. I'm not idealistic. I'm Douglas K. Ssegawa. Thank you so much for watching Brown Skin Events. Please subscribe, hit the notification bell. It really makes us proud. If at all you have any particular issue with us still, you can go in our comment section, you write it there, we shall actually change. Because you are our bosses and we are here to serve you. We are at your service at 100%. Thank you so much for watching Brown Skin again. Thank you so much. And Happy New Year once again. Happy New Year, Komad. Ekoma January aweddeko. Are you serious? Yes, tuli mu. Yange yagwako dda. Era kati mubeere serious. Mbenga abaana bakayingira boarding. Naye nga Mwami Douglas njagala oyogere ku nsonga ezigenda mu maaso oba nsaba otangazemu abantu owabulemu aweetaagisa
Era osekulenga bulijjo tokyakuba. Obagunda bugunzi but that's the truth. Enswere kugwa kubwa. But yaba ekwagala. Kandi abakimanyi obulungi ali abakazi abajja mu inbox yange oyogera ebituufu naye nga biruma. Biruma. Naye ate nga bye biina okubawonya. Temulaba bannamwe babonaabona kati. Okusekula kwe tuwulira. Bannamwe babonaabona si bwe guli? Ababonaabona nti era kati abatawuliriza. Bino ebintu baba kubiwulira before kemi sera teyandigudde mu ntata nga so gye tugenda okwogerako maaso. Obviously. Oba okitegeera, so that is it. Ku mboozi ya mwami Amira nti kati luli mwagamba era luli chozeni gye tugenda okusoosa. Era luli chozeni ye mugundi. Gye tugenda okusoosa eyo. Abakyala abenzi. So tutandikirawo. Owaye producer Brian. Tusoose story eya Amira oba kemi sera. Tusoke kemi sera. Atagambe tumenya jongera ku maaso. Tusoke na kemi sera. Tewali buzibu. Naye nze ngenda gi introducing amu ngeri yange. Omanyi kyona waga. Lwaki babanze bamanyi. Tebakutiisatiisa. Tebagenda kuntiisatiisa ate buli kana kutulayo. Abatakuteera mmere ku sowaani. Tunayogera bulungi bwereere ng'abali ku buko. Nti banne olumbe lw'okutte mabega. Tusobola ekyo kukyogera oba weekuniza bwekuniza. Kitegeera. Mwami Douglas. Nine enkuba etwagaza ki? Tugamba olunkalakata. Tugende mu maaso. Mwami Douglas nga bulijjo nze nkwetera analyzer wange. You analyze these things in a very harsh way. In a harsh way but soft way for everyone to understand. Definitely, yeah. Nze ng'omulabi abadde agoberera ebigenda maaso ku social media and of course ebibeera ku social media bibiri mu social life bibiri ku ground. Omukyala yavuddeyo ng'alaajana ng'akaaba ng'akola byonna byonna of course nga muntu yenna ayagala obuyambi naye ate nga babusabiramu nze ndowooza gy'ova toyombye gy'otera okudda naye ate yavaayo akyankananyiza and it seems ogoberera obulamu bwe si bulamu bwe like her public view when we see it kiraga muntu abadde abuuka eno n'eno she's jumpy with relationships oluva eno ng'abuuka mu ndala tawola tawola tagala yitwako mpewo oluva mu eno we papa is the real definition of nze nsiva ku love kale kasana yabirabye bivuddemu okitegeera kati yagenda n'agwa mu muyaayi mu musangoma buteetegereza nze we ndabawe bali obuzibu kumakwe makula buli kadde n'olowooza bintu bigenda buli akugamba ebirungi bye bigenda ovaamu and not everything that glitters is gold. Yes, akoledde bu birthday namulabanga ngamba why vibe je twaliyo twabiraba twabagoberera ebintu by'amawulire ebyo wokwata oli kemi sera oli n'oleeta n'ono beekuba ne beeyuzayuza cause they are two different people. Ono yenna ayagala faanana nze oli yali mweru mata atukula naye nga lwaki oba otuuka ku ebyo byonna bagirl child kuduma bakuyita kuduma not even ku papa sina kuduma. Okay. Bangwira nnyo ebintu they want kakurimu akakaba kungulu n'atamanya kiri wansi eno. Okay, story yono omwana bw'ogiraba tugenda givuga mpola mwabasinga mu musalidde mangu omusango eri waggulu gye kitokotera tatandike bwe tuti kyanga mpotereza abawala ono ye banna nze nange sina we mutandikira tugende polo ojja kiraba gye ngendo gizimba n'ebutabo kigenda okuggwera bulaba kemi sera akisooka muwala mulungi mweru mpulira oba gyendage ebintu bino ebibiri bwe bikulema okufuga mwana gwe wenna wenna ndaba kasita obulungi bwo bukulema okufuga bukkakanya bukozesezza ensobi buli kimuli gye kikoma okwaka ennyo enswera n'enjuki byonna bigwa okwo. Now the problem with this woman here nga bw'omuwulira yawuliriza amaloboozi agamusuuta n'agamuwaana nga mayitirivu. Abasinga baali bamwagala bwagazi baali tebamwetaaga. She was a trophy by then. Kati obuzibu bwe bujjira bwe buno n'atabaako na muntu gw'awuliriza. Jjukira abantu abo omanyi tribe mwava bampaka bali arrogant.
tribe kati ate mukita mubisaddemu ne bajjajja. Nze nkubuulira era musajja gwe ng'oli eyo omukazi Omunyarwanda oba oyagala okumuwasa muleke nkwegayiridde. Daga. Tuwuliriza bulungi. Kino ekintu ngenda kikuzimbira. Daga otaddemu bajjajja ffe bonna. Nze nkubuulira nze jjajjange Munyarwanda ekyo sijja kyegaana. Otaddemu baani bonna. Nze sijja kukyegaana but I Bonga tebaatwalira. Wakyo oyagala okunjogeza ebyama. Tubiveeko ebyo. Let me tell you something. Omwana omulungi yenna kasita era tukizeko ne mu ssomero ffenna ku gye twayita. Twalabanga omwana omulungi ng'abalenzi tebava wa waali. Kiba kitegeeza concentration levels ze zigenda kubeera ntono. Kati yono omuwala. Kemi sera concentration ye oba okukola ennyo oba okukola ki levels ze zaali ntono. Kyova olaba zimuleetedde destruction at the end of the day. Buli mukazi bw'obeera nga concentration yo ntono abasajja bakusika bakuzze eno neeba tebakwebaseeko naye nga bakukwana abayitiridde obungi okkakkanya oyitise. Omukazi yenna kasita amaloboozi g'abasajja gabeera amangi mu mwoyo gwo okkakkanya oyitise because mwe muli bitonde ebidipendingira ku emotions oba feelings. Ate tebakikulimba teri mukazi alina principles. Mbuuza lwaki tosobola kubeera na principles ng'okutegeerako nzija tosobola kubeera na principles ng'okutegeerako kusinziira ku mpulirayo. Omukazi akola ebintu lwa mpulira. That's why we tubateeka mu realistic world bagamba we are judging them. Oba kitegeera, that's the problem. Lwaki abasajja they are too much of principles because bo okutegeera kwabwe tekuva ku mpulira yaabwe. Okutegeera kw'abakazi kujja lwa mpulira yaabwe. Waŋŋambye bw'oti n'onnunya n'akaaba naye nga ky'obadde omugamba ge mazima you get katono ng'akukyawa amenye principle etya. Kyo nze I'm a very principles woman bawange bwangamba obutagenda eri sigenda gendayo. Oba mpulira waliwo omukazi agenda ogamba manyi nze sigenda mu bbaala naye banne bwe banaamujja ne bamuteekamu kasunda baaso ne bamuteekayo waliyo kino ne bamudrawingira image kigenda kustimulating empulira ye abeere ne urge egendayo. You understand? That's why women are easily perverted. Enkuba eno kisiraani etukoze bubi nnyo n'amazima. Enkuba ekitataganyizzaamuko katono embeera y'obudde nti ebeera unpredictable. Naye nga wetukomyewo tugenda otandikirayo Mwami Douglas. Obadde okyatunnyonnyola mbadde abaana abawala babeera ekitonde ekikazi tekirina principle. That is rubbish. Tebaba na principle kuba bangu nnyo kupavatinga. Ezo principles zaabwe ze baleeta eba state of emotion ku kiseera ekyo oba okitegeera. Kati gwe bw'otunuulira omuwala ono Kemi Sera obulamu bwe bukya bw'abadde abutambuza. Beauty and the colour zishawutinga nga bw'omulaba. Kyova olaba azadde mu basajja ab'enjawulo era bamwebaseeko bangi. Lwaki? Babadde bamwetooloolako ng'ate eby'omusiru omugezi yalya. You get? Babadde bamwetooloolako nga bamukozesa nga bwe baagala. Oba okitegeera. Abadde very easily manipulated. Kizibu nnyo okusanga kyekiri kye nakyogerako wano era ne vidiyo omwana yagisalamu n'etambula nnyo. Buli mukazi bw'amanya nti talina value oba tali worth it ne value eyo okugimuwa. Naye buli mukazi bwe yeemanya abasajja nabo baginoonya. Ate baginoonya ne bagikwakkula ne bagitaagula butaaguzi. Era ogenda okulaba ng'omukazi eyeemanya obulungi gwe basinga okulya. Jobadde kimanyi me I'm beautiful me you see the color you get oyo gwe basinga okutaagula. Okwagala kw'abasajja kujja lwa kulaba okwamwe kujja lwa kuwulira. Era abakazi benna ffenna tuba tubakwana tubasonseka obugambo obulungi by all means to pervert you. Omukazi kyekitonde ekyosanga ekidde eggayaaza n'okirumba empereerwe n'okizza ebuwambu. Wuuyo awo matugga wuuyo bombo road okizizza eruwero naye ng'abadde agenda gayaaza. You get very easy to be manipulated. Katono omwana bino byolaba byonna byonna abonaabona that particular thing. Kati let me draw back lwaki omuwala ono bw'ati obulamu bwe bubadde butambula.
tulina gye tuyita the 7 stages of grief. Buli muwala gwali eyo buli bw'omenyeko omutima oba nga waliyo akumenya omutima nga bwe muguyita teguba tegumenyese, just it's the breakdown of emotions. It's not the heartbreak. Okay, twagitaminga nga heartbreak, but just the breakdown of emotions and expectations. Yeah. Buli bw'ova mu stage eyo, buli bw'otuuka mu point eyo, olina kukola bino wammanga ate olina okubikkiriza. Ziri stages 7. Buli bw'otayite mu process eyo n'ogezaako okudinayinga ezimu mudduka obulumi, nakyogerako era ne nkugamba abakazi bano badduka obulumi, tebaagala kubeera in pain. Naye boyfriend wo bwe yakumenya omutima wayagala okudduka mangu obulumi, era kizibu nnyo omuwala okubanga bamumenya omutima n'atafuna omusajja gwa replacingawo amangu ago. It's very hard. Right now bw'otunuulira omuwala ono buli bwe yavaamu wagenda omulaba abuyingiramu ng'obudde bukyali, tasooka kweteeka mu process ya kuwona. Boyfriend wo yenna katugambe oba bbaawo yenna bw'akumenya omutima, bino wammanga bye bituukawo, bye batabagamba namwe bye batuuseeko bye mutamanyi. These things happen to you but you don't know. Okay, we are in class. But these are the stages omukazi kabe n'omusajja sometimes byalina okuyitamu. They are called stages of grief. Tulina kye tuyita omuntu okubeera sad, omuntu okubeera mu somber mood, omuntu okubeera mu grief, you get nga bw'onoofiirwa omuntu wo. Kuba heartbreak ebanga omuntu afiiriddwa omuntu. I've lost someone. You get. These are the stages. 1, shock. Kisooka ne kikuba enkukwe ggwe ng'omuntu. Ofuna ne paralysis ebiseera ebisinga obungi osannyalala. Kuba lwaki? You already had the expectations mu muntu oyo. Laba expectations ezo bwe zitabeera fulfilled, you automatically get the shock. Kino siiba nkyogera teweewuunyanga nnyo ng'owuwa kkoze obubi. Weewuunyenga nnyo ng'owuwa kkoze obulungi. Because disappointment is already inculcated into the people's DNA. Do you understand? Teri muntu akyasinze kubeera wa bulabe nga muntu akwagala nnyo. Tunuulira documentaries ezisinga ne homicides ezisinga. Era omusajja yenna bw'afa gwe basooka okunoonya mukazi we. You know why? Omuntu bw'akwagala ennyo ali ready okutta n'okuttira. We lose it or I lose it or we lose it all. Buli muntu omuntu yenna bw'akwagala ennyo n'atuuka mu obsession mode. Ali ready okutta oba okuttira. Okay. Right now abakazi mugwa mulaavu nga yemukiyita n'abasajja gutyo. These people have the capacity to destroy your life at 0%. Do you understand? Kuba oba omwagadde. Era tubagamba nnyo especially abasajja, because for us we do talk with men. I don't talk with a lot of women. I distance myself away from women because your masculine levels will always actually go down the moment you discuss your issues with women. Right now they are low. Yeah? No, I'm not talking with the masses. I'm a woman close to you. I'm the host. Yeah, you are the host. I'm lecturing people now. Kati era ogenda okulaba ng'omuntu ono oba teweegendereza nnyo, emotions ze zibeera enkulu okusinga ggwe. Omuntu akwagala ennyo afa nnyo ku butya bw'awulira okusinga omuntu gw'alina. Ekintu ekyo kiba kyakabenje nnyo nga gye nkomezza. Kyova olaba abantu abamu babamenya ne batuuka ekiseera ne bayingira ne traumas, n'atuuka ekiseera n'asannyalala. Be bano b'ogamba twakola empisa ennungi twafunamu ki? You understand? That's where the challenge comes in. Ekisooka omuntu ono ng'amaze okukubreakinga oba ng'ebizibu bikubreakinze eba shock. Shock sometimes era ne paralysis. Bwe tukivaako ekyo otuuka okiseera n'odda mu denial nga tokikkiriza. Owanga nkole bwatyo n'obeera mu denial 24/7. Abasinga stage eyo mwe bali. People who are really crying n'ebizibu ebijjirawo mu denial. Kati buli musajja avuba nnyo omukazi ali mu stage eyo. Ali mu denial amuvuba nnyo, tamukkiriza agenda mu stage ey'okusatu gye bayita anga, tamukkiriza. Kuba omukazi bw'ayingira mu anga abeera muzibu kuvuba.
tukwata nnyo abakazi nga bali desperate mu ddinaayo takikkiriza wenkuvubira awo era omuwala ono ogenda okumulaba awo walukagawo yamuvubira abantu abamanyi taking advantage we wagira. Let me tell you something, baana bawala bangi nga ka previous relationship kaagaana n'abeera shocked n'atandika okubeera mu ddinaayo kyobalagamba seri abasajja nabivaako nze oli lyange yankola bw'atyo. You are in denial, you have refused to get ofuna erigundi ya wansi esembero ddala gye bayita acceptance. That's the thing. Naawe bw'obeera mu ddinaayo ensojja abawala bafunidde naawe embuto neka emisera mwe yalufunira mwe yazaala muwalukagga okitegeera. Olina emiteerera gy'olina okuyitamu nti ebikizibu bwe kikugwako omanya otya bw'okikwata bwe tugitamininga nti oli muntu mukulu. Naye ngenda kumanya nti okuze butya bw'okwasaganya ensonga. Kyokola abannyoko yagamba kati oli muntu mukulu okuze akuteeredde ensi butya bw'ogenda to maneuver problems. Abakazi b'ennaku zino ekizibu kye balina they don't know how to maneuver challenges and problems and they don't want to be advised. And let me tell you something, abakazi tebaweereza solution na advice. Kabe gwe naawe akugamba essaawa zino bino byenkugamba tobiwulira yadde naaka. Bigenda kukola ennyo amakulu owulira firimu bigenda kukola ennyo amakulu nga ensi emaze kukuba ate nkikootinga nnyo si kwekubyakubya wabula ng'ekukubye ennyo. Kemi sero yakyabulamu okuyiga bamulekeyo akomewo addemu akola ensobi ze ezimu tewali buzibu. Eno ensi ejja bagunjuza mulyo buli bw'onooteeka obulamu bwo ng'osinziira ku mpulirayo kyakabenje nnyo. Eno ensi manya nti egenda kubeera very realistic ku ggwe. Eno ensi ebikula amaaso ofune obutya ebintu by'oteekeddwa bikwatamu okitegeera. Ka stage ey'okubiri omuwala ono mwe yali ddinaayo awo we bamuvubira abasinga obungi. Omuntu amala bbanga kimwezi oba kisinziira ku emotions zo obadde olina feelings enkana kino oyo omuntu oba ni relationship gy'obadde nayo. Olaba omuntu atadde akawumbi mu bizinensi bizinensi eyo bwefa ayinza n'okufuna pressure naafu. Yes. Olaba omuntu ataddemu emitwalo ga 3 mwangu nnyo kuyunga naye kisinziira ngavuddewa. Yeah, it's okay. But then when we look at the money, waliwo banga yagadde wa manerenda nga nagwo nabadde nagwo kyangu nnyo ekyokuzaawo Katonda yafunye miliyoni 5 n'agattako ne zaabadde n'atunda n'ebintu oba n'abisingayo ne mu banka. Muganda wange is a long process. Do you understand? Kankyogere wano ku camera. The more the emotions you invest into someone, the magnitude and the intensity of those emotions bwakubreakinga. That time is going kigenda twala obudde bw'okuwona. To reverse back equally. Kati abaana bano ababeera mu ddinaayo baba baagala ki kyekino? Baba baagala attention y'abasajja. Musajja gwe kankubuulire essaawa emu gy'owa omukazi ku ye ziba ssaawa 10. Okimanyi n'okwogera nange wano essaawa zino is a therapy to you. Kizibu kukkiriza nze kubuulira. No, I'm telling you. Nahid, you're talking to me right now and you are listening. But I'm not saying what is inside my heart. But I'm telling you, it's a therapy to you. Not to you too. No, to me it's not. No, for you don't break. No, to me, no, it's not. That's why men can still abakazi we batali because we can actually dominate ourselves, we as men. Ekitali ku bakazi. Kyovola abakazi buli we babeera baba n'obuvuyo. Baba beerumangana buli kaseera. Musajja gwe njagala otwalenga time. Okimanye nti mu bakazi bwe tetwetaaga budde bwammwe naye mulowooza. You need our time more. Why? Kyovola bamugamba nti omusajja tampa budde. You get it? Why? For us, era omusajja w'omulaba eki aba musajja ssekibote nnyo agamba nze mukazi wange ampa obudde. You are a very useless and a very stupid man and an idiot. Actually, why? But people say those things usually. Ate babitiibwa. Those are weak men. Saka twogere ku basajja bassekibote essaawa zino kuba banyiiza. Mukazi wo yenda bw'ayenda sirika. That's a very stupid statement. Very stupid statement. Kubanga naye wayenda. Kambuuza ekibuuzo. Bw'okolanga omusango ewaka, maama we yasitikanga busesi bw'ati. Now, you have come into my house
and you actually oyenda agenda kuzingira akawulyako wali omusajja asiridde muno yakutte message mukazi we nga mugamba yehani wasente wazira biki oyo omusajja asirike. What kind of man are you, to be honest? Yes, abasajja basekibo tebayitirivu era bangi ate bemwagala kyobulamu banyooma. Omulembe guno gugulumize kano kakogera bwenti omwekanonkano guli bwe guti bwe mugita omwekanonkano nti omukazi abonaabona bwanyumirwa bwozatya omukazi abonaabona bwanyumirwa sikategeera omwekanonkano guno guli bwe guti omwekanonkano guno gwakulamu abasajja ekisa kye balina ku bakazi gwakulamu gwajjamu it removed the massive men had for women. Definitely. Endanga batulaba nga akawala akasitula ekidomola tositula n'omusitulira ebidomola paka waba mu lujja. Naye kati you have this, what a man can do, a woman can do what? Kukataka better, can do better. That's your statement. Kati tubagamba buli kimu mukyemalire. You understand? Kati ogenda okulaba nti omwana agenda ne mu kibondo kya Buwarabu ne bakola ssente afuga omusajja. Era agenda okukomawo wano ayina ssente omusajja n'abula. Naye nga buli kimu akirina. You people, you are suffering indirectly. Omwekanonkano gwe buzibu bwe gwaleeta. Wait. Waliwo abagenda kale. Okay, about that. Kale okusinziira nze nga abamu olaba ba reasoning. I don't know if it's just a way of covering up kiri. But some of them be like, it seems chakalori obufumbo bwannema lwa nsonga I used to beg too much. Ate batugamba abasajja tebagala basabiriza tugende tukole. Balimba. So they be like, kangende nkole nkomewo osanga nafuna omusajja ng'alaba ninamuko. Abasajja abanafu batwonoonedde abakazi. I feel even pissed. Era abakazi gye bali bangi ng'ekyamutwala kukolerera baana be asobola okufuna omusajja asobola obeera naye. Environment gye baateekawo yalaga nti abakazi nammwe buli kimu mukisobola. Kyekiri omwenkanonkano gwe nkugambye. Nti buli kimu mukisobola musobola n'okusasula fees kati mukikole lwaki mukaaba omwekanonkano gwe mwali mulwanirira. Kubanga si byaffe. Oba kitegere ebintu si byaffe kyeki kye nakugamba nti omwekanonkano guno guba guturobinzeeko kiri. We no longer have mercy to women. That's why we even use you just. And we are okay with it. And you even boast around. We boast. Buli kimu musobola okukyemalira. Tetusasobola kubakabira nga tabakabira edda ananga omwana oyo. We know that you can do that. You can suffer. And that's why women are suffering right now. Neda twafunanga abakazi nga mu feminine energy mwe tuba holdingira. Mukazi wange takola bintu by'amaanyi. You get. Fees nza ateekeddwa zisasula no matter the case. But right now kitumachirobingako ate kankubuli ebino byogamba nti abasajja basabiriza simanya bako abakazi abasabiriza kanchokere ku kamera omusajja owaddala yenna famen tasobola kweganya nga mukazi wa musabiriza alpha man inze kino kyogerera wano buli mukazi wange bwansaba n'omutima gwange okuggumira. You feel in control, eh? Definitely, I'm in control. Abisabani. I even can't complain about that. Ate kankubuulire kino. Buli mukazi wo bw'amanya nti ayina omusajja tasobola kudimandinga bingi. Wabula ebiseera ebisinga abasajja bano baafuna abakazi nga si levo zaabwe. Omukazi ogenda n'ofuna omusajja nga si ye yali omusajja w'ebirooto byo. Kati okusobola to occupy the other space abeere omusajja afaanaganeeko nga omusajja w'ebirooto byo omudimandinga bingi. A woman who loves you and a woman who prioritizes you tagenda kuba demanding. Era ogenda okulaba nga bambi osanga omusajja nga akola nnyo beyond his line to please the woman. Ogenda okulaba nga omusajja oyo si ye yali ebirooto by'omuwala ono. Ate abasajja bangi bali mu bulamu bwe butyo. Ng'ali mu bufumbo. You understand? Thank you so much. Oba kitegeera ebintu ebyo bituuka ekiseera ne bimenya ekiyitiridde ennyo nti olw'okubanga nkolera omukazi ono me to reach the level. Abasajja beeteeka ne mu competition gye batateekeddwa kubeera namu. Bwe yatula kuba ex ba girlfriend we nange nina okubeera ngaawo be baalinga types ze.
buli musajja bw'obeera nga toli confident kimala n'omukazi naye akiwulira oba okitegeera. That's the thing. Let me just go back to the point. Tuli ku stage yaffe ya denial. Yes. Nti kemi sera wano bwe baamuvubira bamuzaddemu awo. Kyobumanya buli mukazi alina akavubuka akamu heartbreaking. Ate after that particular heartbreak n'afuna omusajja ayagala okulumya ex. Ali mu denial olwo nno aganye okukkiriza nti bamukyawa. You get, that's where the problem comes in. Stages ey'okusatu yeeno. Anger. Ebiseera ebisinga abakazi abasinga right now stage gye balimu frustration. They have that anger, obusungu. Era ogenda okulaba kadama ali eyo akola sinti kyayagala naye olw'obusungu tewali kyakola lwa busungu. Kati oyo ye aba tannawona. Ky'olaba bakadama bazibu nnyo okuteeka ewaka. Jjukira anga stage eyo bagirwamu nnyo. Gyakoma okubeera ku kyeyo n'okumutulugunya aba akyalimu eyo level. Kizibu nnyo ky'olaba balina obukyayi bayomula agagambo gati beekola obusolosolo. Do you understand? Era okufuna kadaama nti oyagala omuteeka ewaka ebasala y'amaanyi. Ate olina okuba nga ddala oli musajja gumidde mu ntegeera. Si gugumira mu bikalu. Yeah, you understand her ng'otegeera mu ntegeera. changes. Because right now we are battling with women ng'ensi ebasika ebajja mu bufumbo. Passport is your husband. Nahidi najja mugamba omusajja muviire gy'emikwano. Environment emu opportunities. Okitegeera. Right now omuntu yekka akubiriza omukazi okubeera mu bufumbo musajja we. Teri mulala kabe n'ewaabwe waka bagamba omusajja akutulugunya olujja gye luli lunene esenge gye gikyaliyo. Kiba kitegeeza omusajja yekka abatolinga n'abantu nga bibiri okusigaza omukyalo ono. Amatwe g'omukyala gabawuliriza Do you understand? Gate gabawuliriza gonna. Kiba kitegeeza we are under a marriage battle warfare. It's a psychological warfare, trust me. Era omusajja omusiru obufumbo bubalemye oba sinakindi omukazi ya rulinga. Amaka agasinga e Uganda wano abakazi be bafuga si basajja. Genda ogetegereza. Do you know why? Anta awo ba confusing na mukazi muwulirize mubere n'emirembe ewaka we batugamba otuwulira and all the men that I listen to abakulu bagamba ojoko mawulizo omukyala gye emirembe maka kibotte kati waliwo n'omusajja kazibwe kapo. Zenko amazima gali bwe gate bw'owuliranga statement abakazi bazibu omukazi wabaka muzibu. Let me tell you something. Omukazi alinga mwana. Omwana wo bw'omulaga nti wano ewaka no nonsense kyagenda ogenderako. Naye buli bw'olaganga nti omukazi omutya n'okkajjala n'okumera ejjindo ekyo abasajja abasinga kyabalema okutegeera. Ate abakasajja thank you so much. Yes, yeah. Ate abasajja abasinga tebaagala kunacharinga bakazi. They don't want to groom their women. Omukazi ajagezako grooming omukazi alabe ngo omusajja amukalubiriza. Bw'aba mukalubiriza agende. Kugamba kera nkogera nnyo. Omukazi bw'aba takuwuliriza tagondera biragiro byo afuluma agende. Ogenda goba wameka daga. Oyo gwafunya list asobola kumera asobola. Bwe yagoba luli anakugondera tagenda kukalubiriza. Gwe kikulemye gwe omukazi omu. Abakazi nga bitano they are willing to do it. Okitegera naye bwe okufukamira kukalubiriza. There are thousands of women who are willing. Scholar with pleasure. You understand? They are willing. Abakazi je bali they are willing to be submissive. Gwe tetukukaka bukazi kubeera submissive. That's why I told you abakazi balinga mata jigakoma okulwawo n'okufa. Fa abasajja tukoma okulwawo tulinga fine wine. Jitukoma okula tubeera katale. Ngenda kuwa wano gundi zange wano ogenda kulaba. Buli musajja gyakoma okula yaba katale. Ntimanya ekyo tewetagana kunnyonnyola nyani atashyira. Oba kitegeera. Kati gwe ddawo osiri wale Douglas Nduno wano ndi muto myaka 29. Nzi muto center zirina. Ekiyingira mu inbox kiyitirivu kiti. And now if you don't submit to me gwamanyi. Kino kye nayogerako luli abakazi ne banyiiga. Right now ku mulembe guno ku bakazi aboononese bwe tuba tubawasa tubayamba buyambi. You don't want to hear it. It's a bitter pill to swallow, but that is it.
you have a lot of baggages, olina body count y'amaanyi, ozaddeko, and I'm marrying you, I'm just helping you. Ate ekyo kiddwa abasinga abakazi tebaagala kukikkiriza. Kyekino kye nagamba nze omuwala ali virgin is entitled. Ne bazadde bali entitled okuusaba pipa n'entebe ya taata eyeesuuba n'engibawa. Bakuuma omwana waabwe. You get? But for you, you have loosened up. Already olina ekituli kinene bwe kiti and then you are here complaining. Yes, listen. You beat and hit. No, to be honest, bano abakazi bino ebigambo tebaagala kubira. Can now we look at that girl like Kemi Sera. Dawe against bado wena kamachi ndija against South Africa mubasangoma tebalidde neyano. Those guys ate buli tribe n'enkula yayo. Thank you so much. Those guys crash. Oh God. Waite crash. You understand they crash. Katombu aveyo najja wane Uganda abe n'entitlement. Tego musajja bwati. Gwe toyina nakuba na option to mbavu. Agenda nokoma wa bamunaze anabekwe ennaku eyo mu myezi esatu ngazzeewo nga olaba basemberayo tewali muzibu neera nga bamukomaga abakomazi tetundaba kubula oba kitegeera. And let me tell you something, you women, men do not care. They have mercy. Men don't care. If you handle yourself wrongly, men are going to crush you. The crushers tebannaba kufa. You put your honey pot there, you are going to crush it very inevitably without resistance. Okitegeera ekyo abakazi bwe bamutakiige tewali buzibu katuuyo awalwana bituntu ebyekyama byemubonyabonya gemazima. I wanted you to get to that point. Ebitundu byekyama ebyo byemubonyabonya ate wali buzibu nemwategero nasiriwala nga tugomagana te gwolalabyeko omusekuzo ogwatika eyeeweza omumba oba kitegeera ekinu kyekyatika omusekuzo tegufa. That's the problem. Nze kankudire wali mu stage ezeze nabye namuyigiddemu bye bino. Anger stage. Yes. Bargaining. Omuntu atuuka ekiseera obufumbo ng'agamba do you know what? Isn't that the stage? Atuuka bw'ati okubagaining agamba do you know what? Atula wansi ng'avudde mu anger gundi era atandise okukkakana. Agamba now any particular man who can come at this particular moment I'm willing to go with him. I want to get married. Chovola bakatono mo stage kati gundi ono mwali. Munyambe bambi, munyambe. Is bargaining, has learned some particular thing. Really yaina bi angers issues bye, yaina bi dinayo bye, obulamu alaba you get, bamuvubye. Katali mu kubagaining ensi etandise okumufunza. Bw'aba tayize ajja kubiraba. Stage yaffe ey'okutaano is testing. Seeking realistic solutions. Omukazi buli nnaku gyekoma okumukuba ennyo atandika okubecominga realistic. Atya. Akawala kano akatannaba kulaba ku nnaku obwongo bwako tebuba bwe bumu nono omuwala agenza okuba obwakadamu. Okimanyi ekyo? Perception n'engeri gye baabalaba duniya ebeera ndala nnyo. Era kyova olaba ojja kujja omukwano ga naye kati ebyo nga baabingambagamba dda. Nze taata abaana bange yankola bw'ati. Oba kitegeera ng'ayagala musajja amugamba njagala nkuteeka ewaka nkolere bizinesi okole otuulaawo. That's the thing. The last thing. Bwebale nnyo nga byaggwawo dda. Olaavu gye mugamba. Kanjogere na ku kamera wano. Nze saagala kutuula wansi mu metric njogere n'omuntu asuubira nti marriage is happiness. Era nze tomundeeteranga muntu ku panel to discussing issues nti marriage is happiness. No. Sobola kuddaawo ntuulaawo yogere n'omuntu mirembe ssanyu nze besibyogera na muntu yenna oba ddululu. That's be stupid. Bwe wagenda ku ssomero right? N'osoma. Bye wasoma ku ssomero bye biri mu duniya kati. That's the thing. Sigenda kuddaawo njogere na muntu marriage is happiness. You are very stupid and you are very delusional. Osangayo bitono nnyo. You understand? Meaning kitegeeza erigenda nguusu. That's why ngamba nnyo abantu me always expect disappointment naye bagamba negative. You aren't. But it's better to be negative and I get something positive kubanga disappointment ejja kitono ekuba kitono. Webale, okay. Tekusekula nnyo. I'm a born again Christian. Bible etugamba bweti. Always guard your heart. Guarding
protecting and securing ebigambo byanjawulo. Abantu abasinga they confuse them. Abantu abasinga they don't know how to guard their heart. Essuubi lyo lisinzira libaawa. You get it? Buli bw'onooteeka essuubi lyo mu bitonde n'okuyiwa. That's the thing. Ekyo abantu abasinga kyabalema okukkiriza. Era bw'olaba kemisero ono essuubi lye libadde nnyo mu basajja. Si na mwoyo omusajja yekka limubadde nnyo mu basajja. Bagenda omununula. Oba kitegeera. Kati abasajja bamusudde mu ntata gwe muwala gwali eyo. Senga omanyi butya bw'otunula nga mmaze okwebakako n'obufaananyi bw'enkuba bankukooye. Nga oba temubagobanga. Okay. Just because you're gentleman. No. Oba mwewumbawumbako. Buli omukazi bw'ayanguwa okumpa amagulu nina eddala mwe muteeka. You lose the urge to run for them. Nina eddala mwe muteeka. Kankubuulire buli musajja ajja okukukwana alina level kwa class kwakuteeka. Waliwo ali ku level 1, waliwo ali ku level 2, waliwo ali ku level 3. Fe abakazi be tuwetaaga tubamanyi. Abakazi be twagala nabo tubamanyi. Owebina abo be twagalira ddala. Oba kitegeera. Oli wakala tujja kulya bwe tutyo tukwagala bwagazi tetukwetaaga. Oba kitegeera. Ate kamba buli ekino ekintu ekirala senga kino ekintu bakazi bo mu kiyiga kyobula mukyabonaabona nnyo. Bino bye mugamba nti noonya musajja ntegeera. It's a delusion. Buli musajja bakamba njagala mukazi nga ntegeera. Ebyo bintu bya kisiru nnyo, ezo ziba traumas. Kiri bwe kiti. Ofunanga omusajja ategeera position gy'alimu mu bulamu bwo. Naawe omukazi funanga omusajja ategeera position gy'oholdinga mu bulamu bwe. Okitegedde oba? Funa omuntu nga amanyi position. Okay. How should I call it? My worth in his life? Is it beyond position? Kankannyonnyole bwente. Musajja gwandaba era mpuliriza. Toweetaaga mukazi akutegeera. Oyinza obutamufuna. Mwalimu bafunye ne guno gwaka. Nga mubanoonyeza babuze. Tubafunye. Weetaaga kufuna mukazi ategeera position gya holdinga mbulamu bwo. Naawe position gya holdinga mbulamu bwe. Kankalambulire bwenti. Thank you so much. Buli mukazi bw'amanya nti aholdinga position bweti mbulamu bw'omusajja alina roles z'agenda okukola. Nga tebamukase na mukaka. N'omusajja naye buli bw'anaamanya nti mu bulamu bwa mukazi we lyettaala agenda kukola ebimugwanidde. Okitegeera? Bizibu muko okutegeera. The problem that comes in, abakazi mubeera mu bulamu bw'abasajja nga tomanyi na place gy'oholding. Oli awo oteekawo kaliipa buli kaseera kwegatta. Do you know that women are actually bringing nothing? Omubuuza, okay, apart from the sex that you really bring and the mabina that you have and the color that you have, what else can you really offer in marriage? I'm the offer. Because you would have offered submissiveness. I'm the offer. You would have offered submissiveness, but you even don't really do that. Submission mu bakazi kizibu okugifuna. Ate kankubuulire kino kankiddemu ne wano ku show. Okumanya nti ono omuntu ali very submissive mukola ebintu by'atayagala. Okumanya mukazi wo nti mukakkamu wampisa nnyo nga bw'omutuwaanira muzeeko. Abazannyako ku chessboard bakimanyi bulungi. Zino zigundi amapeesa amalala osobola okugaleka kwata ku queen. Kati wowe oyagala okumanya nti mukazi wo ddala alina empisa. Tappinga ku weakest point ye muzeeko ogenda kumanya nti bulijjo obadde na musajja n'oba obadde nayo kumala emyaka 2. Era gwe musajja gwa abasajja batuuka nga baziza ku abakyala ne bakyawa nnyo bali abakulu. Thank you so much. Ate nga bulijjo ajjayo trukalazize entuufu. Buli bwozza ku mukazi oba okutte ku climax peak ye eya waggulu najjayo kikyali.
ate abakyakweguya oba kitegeera munyiiza kyova olaba nkugamba muzeeko ng'akyali mbuki omukazi yenna muzeeko ng'akyayokya buli bw'omuleka n'akulirira okumala ebbanga entitlement yaabwe ebikaminga intense wano kimusinkingamu nga oba bukyali okitegeera kimusinkingamu nga bukyali n'atandika kubeera entitled era omukazi gwe bazizzaako n'asigala nga mukkakkamu it's a reward oyo gwe tulina oyita offer oyo omukazi omulaba abeera mu bakyala era yenze bamuwa ekitiibwa omanyi lwaki mpa abakyala b'abahaaji ebitiibwa ate abakazi b'abahaaji ab'edda n'abaakati mwe bali abatono kuba kati mwamayuuka muli mumaganduula obwo mwamayuuka ge mazima zinayina amaka ge nalaba agahaaji Sseŋŋendo mukyala we ennamba emu nyaba naye nenfuna era nsaba amakama mpa omukazi alinga omukyala we oli haaji naye lwaki mwagala nnyo abantu bwe mwagala olinnyako nga basirisi no si kulinnyako nti kusirika buli bw'otegeere kankubuuze buli mukwano gwo bwe yakusinga nga wawuliranga ki bw'oba wali wa mutima omubi wulira oba walinga wa mutima omubi wafunanga obujja iye nze neewunyanga butya bwe yakikoze nanti kati n'ekirala bwe kyakulemereranga obujja bwajjanga mulimu byolaba nga tojja mutuuka nati gwe abantu abasinga olaba mukazi munnaasi bakaviiri akalungi okusinga ku kyobujja abamu bukulembera nnyo entegeera yaabwe yes kati gwe bwe bubanga obujja bwakulema okontaininga okyali munafu n'obuvumbo tobusobola yes naye buli bwogezaako kontaininga obujja obwo n'obuwangula obeera mukazi w'amaanyi oyo bwe yasaana okuyita the strength of a woman naye manya ekiba emabega eki nga kitokota nati kati kiri bwe kiti nayiko n'omusajja omu naŋŋamba mulimu abamu nga pressure tagenda giteeka ku musajja nga kyakola emabega ena not even physically not even publicly kiba kitegeeza era okyalina obunafu not even publicly not even physically tewali buzibu nadde eri emabega nakyamukola okyalina obunafu okuba kumugobesa ku mulimu n'apanga bamugobe kiba kitegeeza era obunafu okyabuyina omusajja yaŋŋamba bw'ati tewetaaga kujja mu lwatu kutwenenyeza nti nakoze ensobi nayenze nabbye ba ku bwenzi n'oba totugande kimala tujja kiraba ngera bwe twabulaba oba kitegeera buli bweweesonyiwa omuze tewetaaga kutugamba gwe kutuula gwe and yourself n'ogamba kino sigenda kuddamu kukikola okitegeera that is it naye kati kino kati tokereddeyo katono woona omuwala kemiseera zakako Mary Bata njagala okwebaza muwana wo mugunda wo musota naye kale tugenderawo yeggwe is the one Kemi Sarah, your beauty is void. Mary Bata webale actually si kyangu nanga osituukawo nze tosaa kubikola ebyo ssebo namakula kozi ng'ogenda fa oyinza okutaasa naye kati kizibu nnyo okusanga emikwano bwe gityo naye tukkiriziganye abantu abalungi gye bali duplicate is on market and original is still there. Kanebaza abantu wano wammanga ovanga ko muntu akwagala mu bulamu ne mu bufu natani afudde ku bonna oliriza olaba Muhammad Nsereko ayagadde mikwano gye mu bulamu ne mu bufu wetaagayo omukwano bwe gutyo olaba Bujingo yayagala Kato mu bulamu ne mu bufu wetaagayo omukwano bwe gutyo olaba Mary Bata yayagala Kemi Sarah wadde yamukola ebibi n'atamukyawa era Kemi Sarah itaba kuvaayo kwekubamulanga Mary Bata teyandivuddeyo nakwogera adina ekigambo n'ekyo era kizibu nnyo okumulaba mu kamera oyo omukyala nga alina issues zayogera oba kitegeera abadde ayamba munne nga tasoose kgenda n'amawulire wadde yamukola ebibi byonna byonna oba kitegeera ogwo gwe bayita omukwano gwo gugezese abantu abasinga temuyina mikwano muyina balabe gye muyita emikwano ebiseera ebisinga obungi omuwala omulungi ng'ali eyo ng'omanyi ogyeyita oli mulungi obwo obulungi bwo bukulimba kubonaabona gwe kyobumanya buli we bakuwaana nti oli mulungi nga bugamba nti baŋŋamba nina ebizibu buli we bakuwaana nti Nahid you are beautiful just know those are problems
Kyofola abaana abalungi ebizibu bibasanga nnyo ne success zaabwe ziba ntono. Kizibu nnyo okusanga omwana omulungi ng'ali successful nga bwe wagambye nti n'amagezi gaba matono. Era omaze n'ompaayo. Amagezi gaabwe gaba matono. Era kyova olaba omwana oyo omulungi yeetaaga omusajja ng'ali very brutal. Aggressive. Ng'ali mu kutta iga emulimu. Jjukira omwana oyo omulungi aba awuliriza amaloboozi mangi. Oba okitegeera kati bw'agwa ku musajja ng'amwagalako kaliipa era agenda muwa kaliipa naye atambula agende. Okukakkanya omukazi omulungi yenna olina sooka kutta iga emulimu. Kiri n'omulaga nti gwe toli mulungi nga bw'olowooza. Naye mmwe mbabulire basajja mmwe. Omukazi gw'oggyamu empale n'ossa ku kitanda akujooga atya? Muyise kikebe tasagaana. Kankiddemu kino teri mukazi ategeera kusinga nga wali omwebaseeko. Kankiddemu teri mukazi ategeera kusinga nga wamugyamu empale. On this one. Give me an outro. Teri mukazi akusinga kutegeera nga wamugyamu empale n'omwebasa bwoti n'ogimugyamu bwoti. Hitting it hard. I'm telling you, to be honest, tabata kusinga kutegeera. Douglas bana. Ge mazima. Kati nze neewuunya. Nze neewuunya. Omukazi akusinga okutegeera nga wali omuggyemu ku mpale. Like ayagala. Nali akugezesa. Bw'oba yali ayagala kiba kitegeeza wamusinga okutegeera. Naye era we wakkiririza n'ogimugyamu. Nawe wali totegeera naye. Embwa teyeegatta na nkoko. Kakiri bwe kiti. Buli musajja yenna bw'akujja. Embwa yeegatta na mbwa. Mutemwandikaabye. Kwaffe tubeere eno nga tuseka. Tubakulya ne list. Sirise. Naye ido yawedde. Yawedde ye. Brian nkusindikeyo kookebereyo ko. That's what men do. Era abasangoma babadde ku mwana ono nga bamuzanya syndicate. Ne Mary Battle y'omulaba. Abasangoma baali bamuyisizaako eggaali. Kalo n'atonga omulaba. Abasangoma bamuyisaamu eggaali. Olaba Juliana Kanyomoozi. King Rollins yakola Juliana nkoko baana. Oba kitegeera. Juliana kati yakka yategeera. Juliana yasamba emipiira Premier League Bundesliga. Waliyo. Kemazi. Abamanyi bino ebintu babimanyi. Oba kitegeera. Abamanyi bino ebintu babimanyi bulungi kemazi. Let me tell you something. Omukazi atuuka okoowa. Nga weewaawo. Ate wali eyo industry. You understand? Eyo industry nzibu. Nene yaffe eno. Kati soka wetegereze Shasha Brighton. Kazi watu. Gera omusajja kye yamukola. So ne kiroga kigamba mukyokka omukazi omulungi bw'atyo n'abanga bamusudde mu nnyumba. What? Yet you are part of the people. Who did that? Kino kankiddemu fe abasajja tetufaayo. Eby'omusiru omukazi. So ne kidde ebbali ne kitandika okugeya munne wa mwana. Fe tunyumirwa. Tunyumirirwa ddala ate okubajja tujja kubalya. Teekawo ng'omanyi. Kye kino kye nagamba buli musikazi bw'atabeera mu maka aba target. Mukazi gwe the only Kalanti ate bo baagala maka ate we bagwira mbana abayaayi. No, kanchogereko. The only safest place of a woman on earth is marriage. Ate marriage agenda jjanga basanze bonna. Tukira buli omu before getting married you are single. Kiri bwe kiti. What you portray is what you attract. Abana neddaga nawe tokkiri. Naye je kyo attractinga. Naye tuobokkiriza busajja bwambala Crocs bwe bugenda okujja. Nga butadde mu socks. Bwe bugayo bugenda okujja. Okay, let me ask you a question. Do you know the women that I attract? You know the class of women that I attract right now? Yeah. Do you know why? Because of what you portray. Ero ya jamana Douglas nsaboza ndaga kuteeka maka musajja gwe n'enkukwata konsenja kafumba okuzaalire. Naye kati buno bu baby mama right now babuno obuwala buto. Tabusobola kujja mu inbox yange because my character the guy is too serious. Saga nyo basajja bali serious. Okitegeera nze nina ba attracting balala nnyo my class is very different. Kati naawe kyekyo kemisera bya attracting beebo njukira abaana abawala abaveeyo baagala ssente ate nga tebamanyi kukola. Waliwo kadama gwe nawulira gamba nti ffe twali tumanyi kimu beera n'amabinago funa abasajja bo bakuwe. Tetwamanya kukola bakazi baganda be batuyigiriza okukola.
Jabo kiri n'okufumba baba yigiriza n'okufumba video najiraba nakalaba nengamba people can accept the fact naye batona boogera bakkiriza baba bamanyi musajja kwefuna basajja bo bataano nagula engoye oba okitegeera. So this particular thing of kemisera bw'oba toyize toliyiga, bw'oba oyize obulamu bulina ogenda mu maaso. Kano kalowoozo ke kasembayo eri abaana abawala abalungi, oba obulungi bw'obulaba fe abasajja tetubulaba kankiddemu. Obulungi bw'omukazi tetubulaba, obulungi bw'omukazi tubulaba ku mpisa z'asobola okwolesa mu maka gaffe. Ne bw'onoobeera mulungi ng'ensi ekuwaana nti oli mulungi naye ng'empisa nga nkuwasizza tozirina toli. That's why abasajja bangi bakwebakako we bakuleka. Tolina kisiraani nga bw'olowooza busiru bwe bukusumbuwa. Oba okitegeera ge mazima. Kati gwe naye musajja gwe nkusaba abalungi we bajja balye obayigireko. Teri mukazi becoming fine nga musajja wa ina experience ng'ajigira ku bakazi balala. Omukazi abukala bulungi nga baawe yafuna experience ku bakazi abalala. Bakazi mu abalungi tugenda bakozesa nga litmus paper oba toilet paper. Omanyi kye bakozesa toilet paper nga maze gikozesa bagidropinga. Kemisera yayambadde sportswear sina uniform. Oba yayambadde casual wear. Ndowooza casual wear. Anyways, mwebale nnyo mwebalire ddala. That was our topic of the day. Naye oba wotegereza bwoti, she was the example of the day, but more have gone through this. Abalala bali bakyabiyitamu. So you can watch this and pick a point. Tulemebeera bisiimuula. We learn from our mistakes n'ez'abalala. Omuyizi omulungi yo yayigirira ku balala n'atalinda bikole ki bimutuukeko. Nze munaye njigidde ku Douglas ono. Wadde asabula naye ojja kuba njigidde ku Douglas ono. So thank you so much. That's it for today. We come back in our next queue. Bye.